Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Ata abana bagira bino byange naawe. Oyagala kuŋŋamba. Sembera. Wano hajati. Hajati. Obanga ndimala okufuuyisa nze kamusembere. Atofaayo. Oyagala kuŋŋamba. Ne byeweereta ng'osaba omulimu. Byonna waliwo bipanze. Nali sibimanyi. Ne weesuza wabweru ng'olina mupango. Hajati nedda. Hajati nsaba kunsonyiwa. Nsaba kunsonyiwa Hajati. Omwana kye yakoze kibi. Kiyakoze ekyaki? Omwana yakoze. Omwana alina musango ki? Omwana yalina musango lwako olina musango. Hajati. Njagala omuwuliriza. Bukyanga ojja wano. Ddirwa nakuyisa obubi. Omwana yatusanga dindako. Ddirwa nakuyisa obubi. Obeerenga gwe wayagalamu okunsasula bw'otyo. Ddi? Tewali Hajati. Naye omwana yeetabudde ebintu. Era omwana Hajati njagala kumanya. Yabitabudde atya? Hajati yayereeta. Omwana yatuuse n'okutugoba awaka. Okubagoba atya? Hajati nze nsaba kunsonyiwa. Nkusonyiwa ki? Hajati n'oluka. Hajati omwana bannange yaleese obuzibu. Omwana yeyereeta. Omwana yeyereeta. Hajati mbadde gwe wamulagirira. Nonnima nti omwana mulema. N'opanga byonna nga mwana wo ziraba. Hajati abaana bazibu. Omwana kye yakoze. Abaana batya. Lwaki ombuzaabuza? Kati mbadde nsaba bino bijeemu omwana. Naye mmanyi bwe mugenda ottamya abantu. Omuntu abeerewo ng'azanga n'omuntu omunaku kuba asobola muyamba.
gwe wandibadde onkola kino gwe weerabidde ng'ejja wajja wano gwe wandibadde ojja wano olw'opulaani Hajjati ekyo kituufu nenkuwa omulimu nenkusasulanga sente z'obwere nga tolina kyokola nga naye mutima gwokimanyi tolina kyokola Hajjati ate geeti nga nakuuma geeti Hajjati wali okuuma waani awo wali okuuma waani wasangawo akuuma walabako omuntu azze ng'abuze ng'ayingidde mu geeti eno infact nze ntegedde nnyo lwaki abantu abeerawo n'azimba ekikomera n'abeera mu maka ge yekka Hajjati nsaba kusonya omwana n'okukuba oluyi nze ne mugayi kati omwana yagenda kutuyingira eyo no omwana owayobuuka makyo ndi ku ntandikwa otandika otya okuluga olugero luno ne lwandibadde waluluse wantuse onolaba omutima gwange nolaba enneeyisa yange amazima gennyini ziraba wandigambe nti omukazi katumuleke nigamba obege haji kumba oli muddiruzo ogusa kintu kyo Hajjati nakuvumako nali nkukubyeko kino kyewakoze kisinga n'okunvuma onjeekera muntu aleka amakasiba omwana nankuba oluyi neweyagala abadde batumanyira abadde batugoba nayoka Hajjati ngawo awo nga nayogerawo nenga mwana gwo okoze bubi nga nalajana neŋŋamba nti omwana gwo okoze bubi tewandikubye Hajjati atuleereddewo nnyo Hajjati atulabiridde tewekanda ate ziraba kati ogenda kulaba kibayitani tolaba nti wankolako olukwe tolaba nti wanzanyako firimu tolaba nti wantumita ekisomo mugongo nze Hajjati nze sikufumitangako kisomo mugongo Hajjati kati gwe linda kyakumutima linda kyakumutima naye Hajjati mumanyi gyenvudde omanyi gyenzivudde n'omwami wange omwana wo bamukwa nabinkwatako nabingira Hajjati ate nze kati binkwatako tebajja kumukola binkwatako nze sasudde ebintu by'omusajja kumanye maka byonna bye mubala byonna bye mupulaninga muli kukafu ate naawe tontabuka kooti ate tommanyira nnyo genda wala wanyamba kyago abo bwobanga oyambye omuntu tomulangiranga kumujjukiza bye wamulangiramu bwaba oyambye tokyonoona bwonoonya ate wanyamba yes nakkiriza nasula ebweru nokkiriza gwa musiru atalina magezi atatoola atalina bwongo bwewalaba naawe omuntu ayebase ku geti amanga nti yingira wandingobye kikamera nalingenda kirumya mannyo nkigule nyingire ate omuntu akwegayiridde gakyali mabaga nange tomanyi kyenazaala tomanyi kyennina kyewandaba luli kyowali kati ndi mulala nnyo nange sigenda ngolooza omanyi wegipanza okutuuka wa obadde okimanyi nti nyinza okitegeera kati koolabe amaka ngaagala nate tugaagala n'omwana wange nabipanga ate tenaba omwana wange omanyi kyendaza nina mission ate ekyagenda mu maaso ate nze ziraba goola nze okuweera nga gwofulumye bweru gano maka ga mwana wange sikwagalawo sikwetaagawo saagala kulabako saagala kutunulako saagala kumanya waggulira oba osobola njogera eri wano wadoyagala tugentwogera namwe ate mulembe kutulengeza abantu ate wano ovaawo ozunga ki ani gwobuuza nze saagala kuleetera mwana wange gwate bino byobadde ozunga ng'olina mukazi ogenda okwanona omwana wange saagala kumuzaako ekyo sikyagalira gwo gwensonga mukulu okangaana kikyoliko oli mukifu ani gwomanyirewa mukulu wano oyogeranga wano wawo nyabona okuba oyagala kuba yesha sebo mbulya gyova kyenjagala kyokka saagala ku kati negyemba ngenda nakyo mbuulire gwe wabadde ogenda wasabyana obuuza nze ma ate tonkuba nnyo malusu omanyi kyendi gyoli saagala kummanyira kutuuka ku ekyo okufulwa onokamulanga
kakati ate gwe kati otandikirawo okumbuuza gyendaga oba gyenva nze nina omwana wange obulumi ombuuza ngani wama hajati kiki omuyita akoleki kakati zenagamba ekintu kino bannange twakitukkakanya mbeera ya rabbi embeera ekyo bogikalubya ate kikalubya twatwala neebinawo naawe olimba eno toyingira embeera tewandibadde mugiyingiza mukirala wange mukazi wange mumulekera emirembe gye ebintu byonna byonna teyabiriiba okitegeera akati nze mbadde ngaba gwefunuka yita muwalawo otuule munga nze ne bwe nabasi mumutuule ne mukazi wo muteese nze siteesa naawe ate nze siteesa na gwoba oteesa neye olaga wa ye gye wajja olaga ogunulula njagala kulaba hajjati ndowooza akyebase hajjati baaba ali mu galagiye yeriniwamu eno waliyo muwala wange linda hajjati ali mu galaji tekisoboka kyasobose dda kugamba kakati mbadde gamba zaala nsaba embeera eno eveewo nze zaala nzani mama gwe nsonyiwa nnyabo nzani gwe ziraba ziraba toddangamu okumanyira nze okunkyusakyusa amanyi kakati nze mbadde ngamba bwe otuule ne muwalawo mukanye nze nja bafunira okumubeera mukazi wakuleka emirembe maama nnyabo ekyo tekisoboka bana bafunika amaka kwata mukazi wo omufulumyewe mugende omufunire gyoyagala omuteeka wano mwana wange tokiddangala toyasama nakumbulira ebyo byoŋŋamba tokiddamu mukulu ate naawe ekyo kireke ekyo senga wakikola mabega nga tetunalinnyana wano nga tetunabana kumanya nti amaka gano goyina nga tetunajja kuma kakati tulozeza ku bulungi obuli wano n'akawo akatufuwako ate tuveewo taata ojoga ate omanyira naye ngaekyokutufulumya tokyogera era twakusaasira netukuwa obudde netukuwa emyaka gye twakuwa n'obudde bwe twakuwa bumala tonawe toli mwenkanya ate senga wali mwenkanya senga nabano tetwandituuse nabino byonna tetwandituuseko gwolituleetedde okututuusaako wano gwotukyayisiza abantu gwogenda okyayacaya eduniya gwogenda otubalira buli kimu tugenda tuswala ku lulwo gwonswaza nze omukazi omukulu ngende nga mpebuuka webuuka kubanga njegera n'omuko gwegwenyini gwondeetedde nesagala kuntabula bwongo bw'oba olina amagezi tegeera bw'oba olina obwongo yolesa amaaso ng'okanula amaaso ng'otegeera kyoliko kyotegeera kyoyolesa oli musiru tolina amagezi gasiye